Oludda oluwaabi luzze ne lugamba nti obujulizi terunaba kuŋŋaanya bumala naye ne lusaba nti balwongereyo paka ng'ennaku z'omwezi 13 mu Novemba mu mwezi ogw'okuminaogumu gukomewo nga gukuŋŋaanyizza obujulizi. Naffe bwe tutyo ne tusaba kooti nti kyeyoleka kaati nti bwe baatuusire okuleeta omusibe bandibadde n'obujulizi baabukuŋŋaanya dda naye nga bwe bagambye nti of course okwogera ku rights z'omwami ono oba eza Hajji Ali kiteeka okubeera era ne mu kooti enkulu kubanga yevunaanyizibwa ku nsonga zino ate nga naffe ekyo era tukikakasa. Naye omulamuzi ategeezezza oludda luli lwanguye okuŋŋaanya obujulizi bwabwe era naffe tubawagaabwe nti nga bwe tugambye nti singa mwali mukimanyi nti mulina obujulizi bwonna mwandize buzi n'obujulizi kuba mugambye emyezi gyonna egibaddewo obujulizi mubadde mubuyina naye bagambye obujulizi tebuwera. So bakyanoonyereza obujulizi obusukkawo nga omuntu waffe Hajji bw'akyali emabega w'emitayimbwa. Kaakati awo we tujja okuva tubategeeze nti ennaku z'omwezi nga 4 lujja kuba lwa Mande ku ssaawa 3 twataddeyo okusaba kwaffe mu kooti enkulu ey'omu Kampala eya High Court Criminal Division egenda okutuula wali ku High Court mwenna we mumanyi ku ssaawa 3 lwe tugenda okuteekayo okusaba kw'okweyimirira okwa Hajji Ali Mwizerwa. Ekirungi nti bano bategeezezza nti bo tebannamaliriza kubuuliriza ku nsonga eno bakyanoonyereza bakyakuŋŋaanya bujulizi. So ekyembi nti omukulu ali munda bo nga bwe banoonyereza. Kakati nga bwe tubagambye titujja kugenda mu maaso nga tussa ekitiibwa mu kooti nammwe okubassaamu ekitiibwa. Tubakubiriza tukuume enneeyisa ennungi n'okubeera nga tugoberera ebiragiro bya kooti nga bwe bituwadde. Buli omu waddembe okuba n'endowooza ye ku nsonga eno naye ate era tubeebaza mwenna abasitukiddemu ne mubaawo. Ssaawa 3 mwenna mbategeezezza production warrant tugiina ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa Novemba wali mu High Court mu Criminal Division. olwokuba nti bakyakyanyiga olw'ensonga tewali ofisi batwala tewali we baloopa tewali kitongole kyonna kisobola kuyimirira eri basajja bamuzibe ne bakasiru ne bakiggala abakyala balina offices nnyingi nnyo mu ggwanga Uganda abakyala mabawa sympathies omukyala yeekabyako ne weyetakula okeera ku makya n'owasa omukazi najja nga talina wadde tisatu bwatuuka kuno batwala ennyumba yonna n'ekisimu anakitwala abasajja banyigirizibwa babbiddwa yansonga lwaki abasajja abanyiivu basula mu mamotoka abala bavudde mu nsi yaabwe olw'okuba nti no tebalina wadde webabaabwa emisango wadde we balipootinga wadde office nemu. Tusaba gavumenti etusaasire etekewo ekitongole kirwanirira abasajja ate si Uganda yokka waba twagala tukiteekawo nga kirwanirira abasajja ne mu nsi the all world lwansonga ki ate nsaba ne constitution yaffe bwe baba nga basobola okukwatamu ne constitution basobola ogikwatamu lwansonga ki tuve ku nkola ya Europe. This is Africa. Africa, this is Uganda.
lwaki tubeera ku mateeka aganyigiriza abantu abamu olw'okuba tuli ku nkola ya Europe. Tulina okukola amateeka agayamba abantu baffe agabajja mu bulabe. Abasajja abamu bapira ba famire, abasajja abamu babitiibwa, abalala batya okuswaza. Abantu bavudde mu bungi nnyo okulaba nga beerolera ku kye bayita enkwe z'abakazi. Enkwe z'abakazi abakazi bamaze ebbanga nga bakola ebintu bino ebyasa n'ebyasa. Lwaki abantu bavuddeyo nti n'abakazi abamu batuuse okulaba nga ekimala kimala nga kisusse ne bagamba tuli babbi naye ono ate akoze eki ayitiridde nti omuntu agamba at least ofe naye ng'akututteko ebintu byo. Bw'owulira ebyafaayo bya Hajji ne Hajjati bikulaga bingi nnyo. Baatugamba 2017 Hajjati oyo era baamukwatira mu bwenzi. Bwe baamukwatira mu bwenzi yamusibako gwa bijambiya. Olwaleero akomyewo okuva e Sudan amugamba nti no twawukane koye kali ate wakutte baana. Naye nga bw'ojja ogattagatta abasajja bonna abaweddeyo buli omu abanja Hajjati, buli omu abanja Hajjati. Mu Busiraamu tugamba ne wano kyafuuka kya bulijjo nti omuntu aba n'ennaku zaana. Mbalayirira ennaku za Hajjati ana zaggwayo ne bwagenda mu nsi endala wabalukayo olutalo. Nze mbadde nsaba Hajjati aveeyo yeetondera ensi eno. Tuyinza omumusonyiwa. Hajjati vaayo weetondera ensi eno. Bw'otunulira ebigenda mu maaso leero Hajjati gwasinga okubeera ku defense osinga ate omusibe. Lwaki oli ku defense? Tugamba Hajji tukulinze fe abateesabika be muyita bakafiire abeesabika babatuusiza wano naye nkulinze taata njagala nkufumbire tooke ng'ovudde munda ndayidde nsalaavu masa ngenda kufumbira siri kulabya naku taata oli musajja mulungi bakubonyaabonyeza fe boona batusula ku bunkenke basingwa maaza tebatukwatirangako baana naye n'oyimirira n'ogamba ngu bakukwatira omwana mu kasenge ku kitanda batulage kaddeeka wafuluma otya njagala kubuuza mukazi gwe yafuluma atya mu buliri bwo olaba omusajja yeetuusa bw'ati eriiso n'ojula bw'oti n'osula ku simu ye ng'ogikankandaliza yakutolokako atya mukazi gwe yakutolokako atya mu bantu bonna ebikazi ebijunjuru n'alondamu omwana wo twagala mazima twagala tulage n'akatanda ako keyawalampa kuba ndaba musajja muwanvu yagendako atya awo wenjagala okulaba taata Hajji ndi wano nfukamidde bw'oviira munda taata ndwana tulwana Katonda waali